Endagaano y'okuzza emirembe mu ggwanga lya South Sudan, President waalyo Salva Kiir ne yaliko Katikkiro we Riek Machar baagisaako omukono ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana omwaka guno oluvannyuma lw'olutalo lubadde lumaze emyaka egiri wakati w'ogumu n'emyezi 8. Olutalo luno lwakozesezaamu bannayuganda abaali bakakalabiza egyabwe e South Sudan ekyawaliza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ssaako omuduumizi w'eggye lya UPDF Gen. Katumba Wamala okutwala amagye okusobola okutaasa obulamu bwa bannayuganda abaali batandise okuttibwa wakati mu kulwanagana kuno. Wabula olabira bino ng'eggye lya Uganda litandise okujja bajjasi baalyo e South Sudan oluvannyuma lw'okulwanagana okuggwa. Amagye gasiibuddwa mu butongole ng'omukolo okoleddwa Gen. Col Munyang owa South Sudan nga mu bubaka obusomeddwa Lieutenant Gen. Muwarura Ayom Dol ategeeza nga UPDF bwekoze ekinene nnyo mu kuzza emirembe mu ggwanga lyabwe era ku lwa gavumenti ya South Sudan n'asiima enkolagana ez'ewo wakati w'amagye gombi. It is not us who said that the UPDF should leave. We should, if it is the SPLA, us, we will continue to be here forever and forever. Ayongeddeko nti omulimu okoleddwa eggye lya UPDF tebagenda kugwerabira mu bbanga lyonna. Bano bawadde President Museveni ente ssaako ne Brigadier Kayanja nga bagamba nti mu nsi yaabwe ente kye kimu ku bubonero obukulu okulaga okusiima. Bo bannayuganda bakakalabiza egyabwe mu South Sudan bategeezezza nti embeera ebadde yakazigizigi newankubadde nga tebafunye ku ddembe era nga bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe. Naye nga bwe tubadde n'ekyejo ky'amaanyi nnyo bannayuganda bwe tubadde tutuuse ng'omutakyasanga nakkuba luyiro baatukubangamu. Naye bwe bajja okusolooza omusolo tolina kuwa excuse nti oba nsaba enkyamukomewo oba nsaba sizirina bampeemu ennaku mmeka ennaku 3. Tugula amakiki tumala ogavuga ne bagatubbako enkeera bw'ogikwata ng'olina empapula zaayo twala omusango gwo ku poliisi ne batakuwuliza ne bakubuzaabuza Nimule okuva Nimule mpaka eri tuba tumaze okusasula eri omusolo gwaffe ogutuyingiza eno buli mukubo bajja batuggyako ssente bw'oba tolina bakusiba. Ebintu bya buseere okola ekiro ku street abasirikale bakukola ki batukuba emiggo bannayuganda bannaffe bazze bakola ki bafa. Not investing in sex. and if there is anybody who want to invest in sex business, we have the responsibility to forcibly test you for HIV. Because the community around here are not conscious of the HIV. Ekyabadde kindeese eno okusinga kulaba abasirikale embeera gye balimu n'okulaba emirimu bye bakola emirimu n'endabako ku bannayuganda abaliyo nga bantu basanyufu bakozi bakola. Ate ssente w'ekibiina ekibatwala Hassan Idi Mutebi asabye bannayuganda obutawugulwa olw'embeera ebadde South Sudan wabula bongere okukuuma empisa mu ggwanga eryo. Herbert Kavuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.